Bannange tutuuse Mukono enjogerera Mbabazi Muchwezi kamubalageko omukyala Mugalula mulabyeko tuli wano Mukono ku poliisi kamubalageko twatayidde dda agambye temuzikiza abaluta mwenda temwina kuzikiza memi kibeere memi zanganda mundi kukome ndikumulene kumamba nze ndi bulungi sina tabwa kajuzi kaluzenge mwina okwebereramu esha mutambuze video abantu basobole okufuna amazima amazima n'obwenkanya bwe twagala mu kintu kino mutambuze video sina kyebagamba mukume bwate paka kuwuliza bubi nze ndiredde paka kuwulira bubi yewaddeyo nga saddaaka naye ng'ayogedde bave mu buzibu Mukama asaasire kale bannange byebyo naye era nga mwongere okutusabira embeera yonna kubanga omuntu eyasibye Mbabazi tannavaayo Plan B Records, ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records. Tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Okay, kale muntu wange nyongera okwebaza okubanga okyangoberera nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Omukyala oyo ye Senga Florence Namirimo. Senga Florence Namirimo emabega kawo abadde musibe ku police Mukono ensonga zeekusa ku byabuwangwa nanono era wo mu katambi nga bwe tumulaba yali atwaliddeko musibe munne ekyo kunywa. Bwatyo Senga Florence Namirimo ne banne abalala 11 bakwatibwa nga bakwatibwa ku biragiro nti ebya Ssekabona Jumba Aligaweesa ti bafunamu ensonga oba z'ebyobuwangwa n'ennono nga babavunaana kubeera ng'oba bakozesa emitimbagano gyabwe obubi. We nayogeddeko ne Senga Florence Namirimo yaŋŋambye nti oba ye Jumba Aligaweesa agamba nti ono amulebula ng'ayita ku mitimbagano ye kyagamba nti tekiriyo. Songa era wengenze maaso n'entwala obudde okubanga mbuuzaako ku bantu abaliranye ebintu ebyo ngamba nti Senga Florence Namirimo okukwatibwa kwe kwajja luvannyuma nti yali agenze ku poliisi nga bakutte banne we bamala obbakwata ye oba yali abatwalidde byakunywa oba byakulya something watyo wangambye antegeezeza najjayo kamera abakwate kati nti abasirikale b'oku poliisi y'e Mukono kwe kumubuuza ki kyakola era kwe kugamba nti kati noono naye katumuteeke munda era bwatyo n'ateekebwa munda naye simanyi amateeka ga poliisi gagamba gatya ku kintu ekyo kubanga ekibuli ebiseera ebisinga abapoliisi bakikola nnyo ku ba civilian nga bagenze oba okulaba abantu baabwe. Nze ng'omuntu Muzungu David Kadongo Kamu music analyst nali nsibiddwako era mu bintu eby'ekisiro weebityo eby'okwekobaana obw'olumu wentuuka ku poliisi n'akulabye mikwano gyange ab'enjawulo bajja mikwano gyange ab'enjawulo bajja okunambulako nti OCCID ne omukulu eyali akola ku gondi omusirikale eyakwasaganya fayiro yange tebaali munsa yadde olw'okuba nti ekiwayi kya Frank Serunjogi basudde ne kiraga Yasini oyo we Canada gwe bayita Doni baali baliisizza naye ekya omukisa omulungi nti amazima gaamala ne gavaayo kale ne Senga Florence Namirimo oba oliawo bayinza okuba nga bamukwatira bwemage nti simanyi oba ku poliisi waaliwo embeera nti tokkirizibwa kubeera nga wano okwatirawo kubanga ebifo ebirigazeetedde nti kino tokkirizibwa kujjayo kamera tokkirizibwa kukwatirawo simu batera obiteekawo era nga olaba obupande wano tokkirizibwa kunywerawo sigala nga bamucrossinzeemu kale simanyi bwe kityo Senga Florence Namirimo n'ayingira ekomera. Senga agamba nti abayimbi beesamba okubeera nga bagendayo okubalambulako nti oba ragadi ye yatumayoko abantu yekka ku poliisi Mukono
okubeera nga balaba ogubadde naye nti era oluvannyuma baayitirawo nga balongoose n'ensonga tezaamala ne zimaalirizibwa. Ssenga Florence Namirimu agamba nti amasimu gaabwe baagawamba n'okutuusa kati tegabaddizibwanga nti oba gakyaliyo emikono era obudde buno bali ku poliisi bondi. Kigambibwa nti waliwo Lugaayo omusajja waliwo omwami nti weeyo weeruweero yakwatagana ne Ssenga Florence Namirimu ne baba nga bakola emirimu bagikolera oba wamu n'afuna ekitiibwa. Ssenga Florence Namirimu ziba bbiri n'afuna ekitiibwa kya Namuluuta. Namuluuta nti abeera mukulu oba akulira eby'omu nsozi weekityo bwe bakinyonyodde naye nsuubira okubeera ne Ssenga Florence Namirimu tutuule twogere in depth agenda bagamba ki ekyamusibya naki kyasuubira. Kale bw'atyo bamuyita Lugayaavu, omwami bamuyita jjajja Lugayaavu oweeruweero nti babeera nga bakolagana ne gundi bakolagana ne Ssenga Florence n'abasawo abalala nti nga oba balina engeri gye bayisa mu jjajja Jjumba aligaweesa naddala okusingira ddala mbu mukyala we bamuyisaamu Olugaayo era we batyo kwe kubeera nga ndowooza babagambako naye okubagambako simanyi oba weekityo kubanga obuwangwa n'ennono bagezaako okubeera nga bapromotinga bukaali mu bantu naye we tunaatandikirira ku budde buno obuto ddala okubeera nga ate bizzeemu enkola eyo ndowooza omukoosi gujja kubeera nga guzzeemu bino bye bintu ebyetaaga dialogue ababiri okubeera nga muteesaganya mugonjoola ensonga zammwe eziba zituuseewo. Kale bw'atyo Ssenga Florence Namirimu naye nga kati gyali ewuwe era nsuubira okubeera nga musisinkana very soon kubanga era yantegeezeza nti wemba ngenda okulaba David Wadimba gwe bayimba naye oluyimba Omwana w'Abalo ngende mutegeezeeko tugende alabeko ku mukwano gwe. Ssenga Florence Namirimu mu kisaawe ky'okuyimba ojja kujjukira nti yakyegattako mu 1994 n'oluyimba ffe nti tubala luyimba lukuleese oluyimba Omwana w'Abalo. Oluyimba Omwana w'Abalo lwafuluma 1994 lwafulumira ku lutambi olumanyiddwa nga Second Hand. By then ekibiina kya Entebbe Gita Singers kyali kimaze okuwogomoka nga kiwogomose oluvannyuma lw'abayimbi ab'enjawulo okubeera nga baali bavuddemu ate nga baali b'amaanyi. Sulaiman Mayanja yakuyimbira Hirimu basiraamu bannanga abooluganda asalaamu waleeku yali amaze okufa mu 1989. Jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka ekibiina yali akivuddemu. Vincent Muwonge yakuyimbira omuzadde wa Nsuso yali avuddemu. Then Muzei Matia Kakumirizi n'oweebwe Rosemary Nakanawaji Kakumirizi, Rose Nanteza baali bavuddemu mu Entebbe Gita Singers nga bagenze ne bakola Bona International. Kale obudde obwo Muzei Dani Mugula eyali asigaddemu ngo omukulu kwe kubeera nga akwata ku bano abaana abaaliwo ba Florence Namirimu ne basobola okubeera nga bakola ennyimba ezo. David Wadimba twalinamu Omuyovu Moses Wamala then omulala eyali mu gundi eyo Wadimba ye mwogeddeko ba Hadija Nansove ye yayimba Mwami Zuukuka no Moses Wamala era Hadija Nansove obudde obwo mu kibiina yali muzinyi naye embeera eno we yatuukirawo nga abayimbi baweddewo bakendeddemu mu Entebbe Gita Singers kati bw'atyo okwagala okuzimba ne beekolamu omulimu ogwo bw'atyo Moses Wamala n'ayimba oluyimba olwo olwa Mwami Zuukuka ne Hadija Nansove era lwe luyimba lwe lwalina mu byafaayo. Yafa yaziikibwa Bulemeezi oba oliawo Katonda nga ampadde omukisa naye njatuukako awo we bamuziika. Kale bw'atyo Ssenga Florence Namirimu najja n'oluyimba olwo olwa Omwana w'Abalo ekitundu ekisooka kubanga mwalimu oyo David Wadimba nga David ne mubeeramu Catherine Namatovu eye yali Ssenga
then n'abalala abaali omwo. Kati okuvaawo Ssenga Namirimu n'agenda yakolako ba ngoma gita singers nga bayimba ennyimba ez'obuwangwa ne bayimba ne Kadongo Kamo ne Moses Wamala. Then nzijjukira awo n'atandika olugendo lwe. Oluyimba ayina ne omwana w'abalu Party 2 olumanyiddwa nga Kyereeta. Baluyita Kyereeta. Va ku luno mmwe kati lwe mumanyi olwo lwe yagenda n'addamu n'akola vidiyo. Yaddamu luli Kyereeta. Era w'owuliriza original version eya Party 2 n'owuliriza n'eno gye baakwatira vidiyo ojja tegeera nti kyengezaako okugamba kyekituufu. Kale bw'atyo Ssenga Florence Namirimu ate tumutegedde nnyo ku nnyimba nga Galiwango, tugende Emmengo, ennyimba z'obuwanga. Then ayina ezaffe eza Kadongo Kamo mpitirivu. Ye mukyala omu ku bakyala benzikiriza nti bali talented. Watuuka n'akuyimbira ennyimba z'obuwangwa okkiriza nti mukyala muyimbi. Watuuka ku zino ezaffe eza Kadongo Kamo we kubeera ate kubiibya ate awo alimo, kubanga jjukira yagenda okujja mu ndongo yali muzinyi. Era ye akugamba nti omuntu eyamusikiriza okubeera nga ayingira ekisaayi ky'okuyimba yali omugenzi Christine Nansamba Ndeeda. Christine Nansamba Ndeeda yafa 1998 mu mwezi gwa Desemba. Yaziikibwa wali Ekyerima mu Bugerere. Christine Nansamba yaziikibwa ali ku bijja by'abajjajjaabe ewa Matayo Gwana. Jjukira Christine Nansamba Ndeeda tebaali Baganda, naye we batuuka muno ne bafuna obutuuze mu kika ky'Engabi ne balyamu ekifo. Era bw'atyo yo Matayo Gwana ye yafuna n'obwami bwa Kabaka nga yayambako Kabaka okumulamulira ku nsonga ez'enjawulo eziba zituuse ku batuuze be mu bitundu by'Ekyerima. Kale bw'atyo Matayo Gwana najja n'abeera nga ekitone kino eky'okuyimba nti yalinga muyimbi. Era na bano abaana Christine Nansamba Ndeeda yakijja ku ye. Era Christine Nansamba Ndeeda ayina kitaawe omuto ye yamuleeta mu ndongo amanyiddwa nga Kasozi Jala yakuyimbira oluyimba Nkoye Emikwano gy'emmere, Baasi Kayoola, Leeta Malaayayo, Musaana Kukyusa, Eseze Ekyala, Obufumbo Bwaddawa n'ennyimba endala. Kasozi Jala lye lyali erinnya lye ettuufu, naye we yatuuka mu Buganda kwe kumuwa erinnya erya Njala Yagwa. Njala Yagwa yaziikibwa wali mu kyalo kye bayita Ntenjeru. Okyamira awo ku Gombolola n'oyingirako awo munda we yaziikibwa. Yaziikibwa ku kijja kya kitaawe, ye teyaziikibwa ali Ekyerima ewa Mzei Matayo Gwana. Kale bw'atyo Christine Nansamba Ndeeda yaleka abaana babiri, Nakalembe ne omuwala omulala, agezaako okubeera nga atambuza ensonga zino eza music. Era nzijjukira twaliyo ku birthday yange, omwana oyo yaperforminga bulungi. Kale bw'atyo yoyo Ssenga Florence Namirimu. Nkugamba nti Kikaya College and Vocational School bali wali Ebulenga ku 7. Twalayo omwana bamubangule, gwe owa boarding bakwaniriza omwana agenda kusoma arts ne sciences. Basomesa okuva ku S1 okutuuka ku senior 6 ye ne O level. Then bayina Kikaya Vocational School abaagala emirimu gy'omu mutwe. Uganda kati weetuuse awo weeri kugamba nti omwana mutwale ku Kikaya Vocational School. Twinex International bali wali Ebulaga ku Lw'Emityana. St. Michael Educational Center bo bali Kiwanga Mukono. Basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Twalayo omwana bamubangule. Kati gwe omuyimbi eyeetaaga okubeera nga okwata ennyimba z'omu maloboozi, Plan B Records weeri okubeera nga ekuweereza. Kale bantu bange, olunaku olwaleero bwentyo bwendabise ze kubawa ku ebifa ku Ssenga Florence Namirimu. Oba oliawo simanyi nti bangi bakitegeerako nti abadde musibe oba yasibwa, naye nga ensonga zeekuusaako obuwangwa na nnono. Ab'ebyobuwangwa n'ennono
fena mwetuva nsaba ensonga zinezi obwolumuzi wawaza abantu amatu tuzikwate bulungi. Police see a solution. Abantu waliwo embeera gye tusobola okubeera nga tuyitamu tugonjoolenga ensonga. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 5 7 Kikaya College School.